gye baliko sebulisa Kadama TV kasuubira bulungi gye baliko gyonna gy'otuusaako engalo. Yes, information nali ndowooza ngisiza soogerera headsets naye nga emigugu gyange gyanjijjako emitwalo bo nga baba abakago banjjako emitwalo 31 then nenfuna visitors card eyo yeyateekako yeyaweza emitwalo 32 ya 32 so nga kyenandyagadde bakadama bannange bakozi bannange bahasila bannange nja basaba bw'osindika ebintu byo bisindike before up to date endati osobola okwanguyirwa oba osobola okufuna omuntu oba olina omuntu akwanguyiza tin namba ng'oli okyali eyo osobola okikola naye woba tomuyina osobola okujja n'obikwasaganyizaako wano naye nga kyenyinza okugamba waawo tin namba etwala ku nnaku oluba okulandinga ku airport board ng'oyingirirawo wali offisi za kago nga bakufunira tin namba awo n'ogenda n'oleka tin namba ng'eprocessinga nga bagiprocessinga okutuuka we banaakugamba nti ki eri activated naye wodda mu kucekinga buli lunaku tin namba erwawoko etwalamuko ku nnaku sometimes etwala wiiki sometimes etwala eyange naye yatwala ennaku 2 tin namba eyange kuba naddayo nga 3 nenjifuna nagenda nga ku lwomukaaga era we nagikolera ku lwomukaaga okwo yali activated after 2 days within 2 days kati naye abakago ogenda waliwo kati gyonona waggulu ku airport kenine waggulu eri gye tulinyira ku departure nojja noonona kaadi visitors card oginona waggulu n'ogitwala wansi eno mu URA ne bakuinterviewaringa nze interview eyange yayanguwa eyange bambuuzabuuza ekibuuzo kimu oddayo ddi naye as long as nti olina kaadi eyo visitors card mu bulago naye nga bwoba togirina oyo omusajja takukwatako wa URA era akusaba busaba passport yo n'alaba date gye wagenderamu kati date gye waddirayo lwe lunaku lwe batandika okubala emigugu gyo lunaku lwe batandika okubala emigugu gyo bakuterekedde so nze sente zange emitwalo gyali 15 lwakuba nti si nze nakolagana ne bali kuba nze nandibadde nkisobola okikwasaganya nga nze nandibadde muwaayo at least 10 kuba abo abakago n'obawayoza obawaddeyo tekirina buzibu naye nze omuntu ate yali yasooka okuwolagana nabo yeyandetera obuzibu n'asasuza emitwalo 15 ate gye nali siina kusasula kwekuweza eyo toto naye nga abaana bamu nze waliwo gwe nafunako idea nga ŋŋamba emigugu egigye yagisasulira emitwalo 28 ze sente ze yaspendinga n'afuna ebitereke bye naye nga bwe tugenda mu maaso n'okuwuliriza eby'abaana kuba buli omu akuwa magezi gage kyemmanyi nti omuntu bw'oba asalawo okuyingira ebuwalabu era bw'oba olina ky'oyagala okukola kikole n'omutima gumu nga tozze mu kugira bantu bannaffe balina emitima emibi bakadama bannaffe balina emitima emibi abaana abawala balina emitima emibi ate n'abalenzi baako basekadaama baagala nnyo tufunamu n'abaana abawala baagala nnyo tufunamu oli n'ayagala okufunira kadama munne n'aggamba bw'oba oyagala okutikka emigugu nkubira imagine sente mmeka n'otuuka n'omugamba bannange ndagirira kugondeka ku offisi yonna ennungi n'akugamba nze sitikkangako ku bintu sibimanyi sirina kyemmanyi sirina kyentegeera ku byakkago naye nga yeerabidde emboozi ze muzze munyumya ng'ate akugamba mbu ye abadde ng'atikka amafiriigi agaweereza abantu naye nga simanyi lwaki abaana abawala twagala nnyo okwesoma mu bintu ng'ebyo tulekeraawo okwesomera ku bannaffe tewali kigenda kwongerwako tewali kikugibwako togenda kwongerako bulamu tolina kyogenda kwongerwako ku myaka gyo tewali
era ogenda kusigaza obuwangazi bwe era tebujja kweyongerako katonda wekyekyo wamyaka gye yakusalira okufa ekyo gye giribeera egyo tulekere awo bannange okulimbalimba bannaffe oba okitegeera kati nze senga saasalawo okukola kintu kyenjagala sandituusiza bintu byange sandirese kintu kyenjagala naye olw'okuba nasibwa omutima ne ŋŋamba ekijja kijje kantwale kantikka ebintu ku nnyonyi naye nga nali njagala biteeka ku mazzi naye nga ku mazzi bimalayo emyezi 8 myezi 7 bwe bityo ate mu nnyonyi bimala nnaku bunaku as simple as that emitwalo 3 tekisobola kunnemesa kutikka kintu kyange ku nnyonyi ate nga kage yeeri yanjijjako mutwalo gwa ssente buli kiro netikka ebintu byange kiro zange 45 era olwatuuka eno baabisumulula bayiwala ne babiceekinga nze saaliyo naye ng'ebintu byange tebaakwatako wadde n'ekyo tebaatoolamu wadde n'ekimu naye nze nga nabakakasa ebintu byali byange nze nali mbikozesa naye nga mulimu obugatto bw'abaana mulimu engatto z'abasajja bulangiti mashiini za chipusi nga byonna biri muli engoye biki byonna biri muli bijjudde era nga n'engatto zennyini ez'abasajja ozebirira zintuuka obugatto bw'abaana tebuntuuka obugoye bw'abaana obulabira ddala mbadde si bwambala naye kale bakyekingako wano katono kungulu kati omuntu ng'oyagala okuwangula bayiwala ng'oleese kale engoye zeezo ebintu byebyo ebikaddekadde ng'olina ky'oyisaawo wansi soosaayo ebyefaananiriza ekikadde wansi teekayo ebikadde ne waggulu teekayo ebikadde kati bano bajja kusumulula katono balabe kasasiro ali kungulu tebajja kulunkana nnyo munda kuba nze ebyange tebaabiyingira munda nawandiika ebintu ebirumu ne mbagamba mulimu kino mulimu this and this kati baasumulula wansi mwalimu bulangiti ekyomukisa omulungi bulangiti eyo ekisawo kya bulangiti kyali kiwuliseeko kati baakakasa bukazisa nti bulangiti mbadde ngikola ki njibikka ate engeri gye nnali nga ngisonsekamu obubaani kati yagenda okujja ng'ewunya obubaani bakakasa nti ebintu byange biki bikadde era babinje bugizi butereevu ne babikola ki ne babinkwanga naye nga siyingiddeeyo okukola ki kucekinga olw'ensonga ya layini yali mpanvu naye bo babinkolerako before oli yennyini oli gwe nawa ssente okubingoberako owaka ye yabinkolerako ebyo naŋŋondeza embeera nze ne mulinda ye akole ku byonna nfulumiza ekitereke kyange n'akimpa naye kyantwalira like one day the whole day kuba nagenda ssaawa 2 navaayo ssaawa 12 navaayo ssaawa 12 nga shifuti ey'okubiri eyingiddewo ey'ekiro shifuti y'ekiro eyingidde naye nga nfundikiranga kubiriza bakozi bannange muleke kwesiga mikwano tuleke kwesiga abantu bannaffe ffenna tuli mu biyumba toli alaba munne tutambulira ku nnamba z'abalala abaana tebayina kisa omwana alukusuulamu nga teweesigidde atusuulamu ye ng'otikka ebintu otwale ate nga ye tatutte gwe bakamawo baakuwa ebintu ate ye tebaamuwa munnange kiyisa bubi bantu bannaffe abamu balina emitima emibi ne basakadamu oli oyinza omubuuza kino ekintu kya bbeeyi ki nagamba like oyinza omubuuza oba tv ya sente mmeka eyo nakugamba tv ya miliyoni 2 togisobola ya miliyoni 4 ate gisoboka ng'akimanyi bulungi nnyo muli mu nsi emu n'akimanya nti kati gwe oli mu kiyumba tojja kufuluma ng'akimanyi ng'akiteekamu essuubi nti ogenda kufuna ojja muyita ojja muwa endagiriro omuwe ssente ye yennyini akiggulire bannange basekadama bayaaye naddala ab'e Dubai bayaaye nnyo balimba nnyo abaana bangi balimbye abaana bangi nsaba ate nga ne bakama baffe bennyini tetubeesiga tetulina kubeesiga omuntu olina okulaga nti gwe ekintu ky'oyagala okitegeera ate era n'edduuka gy'oyagala amaduuka g'oyagala ogamanyi bano abawarabu tebatise be bali awo bategeera ennyo
si bye bategeera bo bennyini amawanga bagabeeramu naye ng'osobola okugenda ku online n'omanya edduuka eritunda wholesale n'ogenda noweesuubuliza tv yo n'ogyereetera okitegeera naye nabo bennyini tebamanyi bintu bifa mu nsi zaabwe era kyekibanga kyekiringa ng'eno lwakuba abaana abamu tebabitegeera nnyo babeerawo ne bagamba bano bakama baffe babamanyi ensi yaabwe bulungi nnyo tebaliwo nti buli kimu bakimanye teri kwesiga muntu ate mukama we wakugamba nti ennyonyi baziggadde genda ku Google oklikinge ku kampuni y'ennyonyi yonna obuuze oba Ethiopia oba Emirates oba Qatar zibuuze kuba kati ennyonyi ezitambula Ethiopia ne Qatar zenyonyi kati ezikyasinze okutambula naye genda ku Google zikebere downloadingayo tiketi yonna gye basabe tiketi bakubuulire price kirage mukama wo mugambe yeeno mugambe ennyonyi zitambula ennyonyi zitambulira ddala bulungi nnyo tewali bisaawe bisibe nange bwe batwe bali baŋŋamba mbusimanyi ebisaawe babigadde kigenda kutwala nga 1 month nenkuba omulanga nempowoola ne mugamba osaaga ne mbagamba osaaga kye nabagamba okimanyi nabagamba famire yange egenda kujja ennone within 2 days bansalizaawo tiketi kuba teri muwarabu ayinza kukkiriza nga wajjira ku tiketi ye ku visa ye ate ogenda olambule famire zo tebakyagala wakiri akuzza ewammwe wakiri akuzza akwata kolo zakupakiza zikola ki zirabika lwakubanjira ekyange kyali nti nze nali negulira tiketi era ssente zange nali mbagambye muzinzirize famire yange ejja kuntwala oba nsigala mu famire yange nga ngisigalamu dana okusigalamu mmwe bantu mmwe nga naye nga nkaaba nakuba omulanga nga mpulira obusungu ku lw'emitima gy'abantu bano nga baagala nkole ku mpaka nga ate saagala naye omuntu eyali aŋŋambye mbu ebisaawe baabiggala tekyali nnyonyi kati ebuuka gavumenti yakikyusa ate abawarabu tebategeera bulungi obwongo bwabwe bwayikamu obuugi ayogera ekintu mu ssaawa 2 aba yakyerabidde dda kyeyayogedde kuba twayogera within 30 minutes nga yeerabidde nti yaŋŋambye mbu gavumenti yeyaggadde ebisaawe kati we yawulira nti famire yange egenda kunnona ne mugambye agenda kuntwala ku poliisi yebe esayininga ku kiwandiiko nti ddala famire yange entwala enkeera after 5 minutes ngenda okulaba nga ansindikira message nga kale oba nga 6 ojja genda ojja kankutryingireko on 6 obe ng'ogenda ate nga ennyonyi ebisaawe byabiggala gavumenti ye yasalawo kati gavumenti erabika yali eggulirawo ye yekka kati ngenda okulaba nga mpeereza tiketi nga ya nnaku za mwezi nga 2 imagine naye nga yali yaŋŋamba namugamba nga ennaku z'omwezi nga zaali 29 emboozi twagyogera nga ennaku z'omwezi 29 tiketi yajja nga 2 ne 6 teyazituusaayo Can you imagine abantu abasiruka abo naye nga nze kyensaba bannange buli mwana abeere strong kalira mu bantu abo temubakkiriza bakozesa nga tomuwemuzamba n'ekisana ne tuwummulamuko mutunoddako eka newemmuza emyaka 2 n'okusoba kwanza nali myaka 3 tenali wa myaka 3 nga baagala nkola emyaka 5 n'ekigaana nengamba sisobola namala dda okusindika ebintu byange biyoredde ku entebe byatuuka dda entebe ate mbu nsigale nkole olwo ebintu byange bigenda kubeera kyani agenda okubirisiivinga nga teri baŋŋamba nze nina okubirisiivinga
abaku airport abakukago bangamba nze nina okurisivinga ebintu byange kubanga nali nateekayo endagamuntu yange ku ofiisi eri ne bagamba nze nina okurisivinga era bwe kyali naye wosindika omuntu abirisivinga esente bamuggyako nnyingi